eno ye Europe etegeera ekyeyo kyekino twave waffe bwetukola kibyangu tegeera abalya ssente zaffe tulina okuseerera mu muzira tegeera tuseerera tugwa naye nga tulina okukola kati bwe muddeyo ne muzanya tebasindikira akanamba kimanya akanamba ku manigiramu Western Union byo si byangu tegeera tulina okukola tuveewo mutabasindikira akasente ate nga muyomba tegeera wamulera ngalo mugamba gavumenti etuyambe gavumenti yani tegeera so tulina okukola buli kadde buli mbeera yonna tegeera abaali ezaffe abo bazireete tegeera gyegino emirimu gyaffe gyenu eyiya tegeera ababoyi n'abakyala Europe yeeyo alowooza okuduuka n'aleka okulima nga jatuyiriza kyekino mukama wange alina okukola. Munnaffe weebale kukola era weebale kubeera musajja mukozi, naye wali ozzeekaawo neweebuuzaamu nti bw'olimala okutuuka mu myaka 40 n'okweyongerayo oliba okyalina ebinywa, oliba okyalina amaanyi agasamba emipiira bw'otyo oba agakola omulimu ogwo ogw'amaanyi ggwe munnayuganda awuliriza essaawa zino omulimu ogwo gw'okola? Ansa eryemu nti nedda. Naye ate bannayuganda be twaleka e Uganda mbaleetera vidiyo zino kuba njagala mulabe bannammwe ssente ze mulya, bannammwe ssente ze mukumpanya wawe bazijja. Omusajja akozesa maanyi nnyo nga bwe mukiraba. Bannayuganda kambabuulire okupanga omupiira oguteeka mu mupiira gunne waagwo si kyangu. Omusajja ono akozesa amaanyi mangi. On top of that, weather obudde bunnyogovu, emipiira giri bweru, gyo ginnyogoga giseerera, alina okukozesa amaanyi mangi. Oba okitegeera yenna yeesabise, naye oluba okufuna akasente ke n'akaweereza baweereko bye bamukolera. Afunye akasente Uganda n'agenda n'anoonya malaaya oba nagundi ayina ebbina eddene n'amutwala mu bidongo, amulaga nga bwe yazikutte, n'amutwala ne bali ebyennyanja ku zibiiki. Naye nga ye munneeno atuuyana oluusi nga ne ssente zamugye Uganda okumuleeta ku kyeyo ku mulimu guno gwakola kati ogw'ekika kino nga ssente yeewola neewole. Oluusi bambi yalekayo abaana be ng'alina okubalabirira. Kati akola nnyo amanyi nti naweereza ssente zirabirira abaana be. Naye nga bw'aweereza ssente omwana we bamutwale ku ssomero, ekinene nnyo kye bajja okukola bajja mutwala mu ssomero ya 10,000 naye nga ye ate bamugambe nti omwana asomera mu ssomero ya 5,000. Oyo nno yamuyambye. Bw'aweereza nti n'omwana bamugulire ku ngoye, omuvubuka ono oba munnayuganda akola emirimu bwe giti ajja kuweereza ssente ezigula engoye z'abaana bonna ewaka. Kitegeeza ekintu kimu nti mwe bannayuganda abali e Uganda bambi abantu bano bankuba bye bwe babeera nga babaweereza akasente kaabwe mubeere b'amazima, mwekube mu mitima, weebuuzeemu naye singa nze mbadde nze nkuddiramu omupiira ogwo gw'olaba omusajja ono gw'asamba oba emipiira egyo gy'olaba gy'ategeka giseerera. Ekirala ginnyogoga kuba tuli mu ssama kati. Ekirala mupiira gw'amaanyi nnyo nnyo nnyo, muzito nnyo, okozesa amaanyi mangi nnyo okusobola okuguyingiza mu mupiira gunne waagwo. Kati ate ateekamu emipiira ebiri. Kitegeeza omupiira gumu gulimu emipiira 2, gukola emipiira 3. Imagine amaanyi mayitirivu nnyo. Naye edimiza wembuuliza igwe munnayuganda afunye omukisa okujja mu nsi zino eza Europe. Igwe munnayuganda ali mu Uganda oba ali mu Africa, ali mu nsi yonna gy'oli, omulimu ogwo gw'amaanyi gw'okola bw'onooweza emyaka 40 n'okweyongerayo onooba okyalina ebinywa ebikola omulimu ogwo gw'amaanyi ennyo gw'oli mu kukola? Ansa eri nti nedda, kuba omuntu gy'akoma okukula gy'akoma okunafuwa. Mbeegayiridde bannayuganda bwe mujja mu nsi zino ne bw'obeera ng'ozze mu nsi zino nga towasomako
obanga gw'omanyi nti bwe walinga mu biseera eby'okusoma e Uganda ebintu byakkaluubiriranga nnyo, weeweeyo ogende osome ofunayo ka certificate konna mu koosi yonna. Bw'onoofuna ka certificate ako kajja kukuyambako okubeera n'obumanyirivu era bajja kukuyita professional mu ekyo ekintu. Ojja Bulaaya kunoonya ssente. Bw'onooweza emyaka 40 onooba okyasobola okukolera ebweru mu muzira? Onooba okyasobola okukola emirimu egyo egy'amaanyi mu factory opanga ebyamaguzi? Onooba okyasobola okubeera mu miti osaawa emiti? Onooba okyasobola okulonda sigala? Emyaka 4+ onooba okyasobola okubeera nga buli kaseera oweesa omugongo ofumba mmere mu restaurant? Nedda. Onooba okyasobola okukola emirimu egyo egyetaagisaamu amaanyi ag'ekivubuka? Nti nedda. Mbasaba bwe mujja mu nsi zino mweweeyo musome, mbeegayiridde. Mukama Katonda bw'akubuleesinga n'ojja mu nsi zino n'ofuna empapula, weeweeyo osome. Naye obuzibu bwe tulina bannayuganda abasinga, bw'ogenda n'owuliriza emboozi z'abannayuganda banno ne bagamba eyo koosi gwe nno gye weepikira gy'oyagala okusoma ya myaka 7. Emyaka 7 omuntu bw'agyogera bw'ati awulira nga mingi, naye bw'otandika okusoma emyaka 7 gijja kuggwako nga totegedde. Kubanga zino ensi ez'e Bulaaya teziringa Uganda nti ojja kuva ku ssomero nga weeraliikirira ekyokulya, ojja kuva ku ssomero nga weeraliikirira renti onoomugjawa, ojja kuva ku ssomero nga weeraliikirira abaana bo tebasoma oba tebalina kyakulya oba kyakwambala, oba mwana wo mulwadde talina bujjanjabi. Ebyo bano baabimala. Oba okitegeera? Kati weebuuzeemu munnayuganda munnange, bakuwadde esaaviisi ezo zonna okusoma weekuli, lwaki teweewaayo n'osoma? Bw'onoomaliriza emyaka 7 kozi ngezeza bugeza, bw'onoomaliriza emyaka 7 oba 10 bw'ogiwulira ng'emingi, ojja kutandikirawo okufuna omulimu ogw'ebbeeyi ejja mu myaka gyo gy'omaze mu bitabo. Era nkukakasa wano pension period simanyi egenda mu myaka 65+, ojja kutuuka mu myaka gyo 65 ng'okyasobola okubeera n'amaanyi era ng'okyaweereza emirimu gyo, kuba ojja kuba tokozesa maanyi. Kyentegeeza mmanyi nti nno kizibu nnyo okusoma, kuba abantu bangi ne bwe baali mu myaka egy'ekito baakaluubirirwa nnyo okusoma. Naye mbeegayiridde mubeere focusful, weebuuzeemu bwe naweza emyaka 45 n'okweyongerayo naaba nkyasobola okukola emirimu gino egy'amaanyi? Ansi eri emu nedda. Eno e Bulaaya okusoma tekukoma. Adult education. Mbeegayiridde muleme kusikirizibwa obusente buno obw'amangu. Onoogenda okutuula ku mmeeza n'omuntu oli ayeewaddeyo n'asoma emyaka 7 nga ggwe bwe wajja mu nsi zino olwaba ofuna empapula n'ogamba kaŋŋende nkole, oba olubadde okuyiga olulimi mwaka gumu koosi eyo etandikibwako introduction n'ogamba nze kati ntandise okwogeramu mu Luswidi, how are you, kaŋŋende nkole. Munno n'agamba nze kansome emyaka gyange 7 ngimale nfune ka koosi oba 8. Wallahi ya Mungu, trust me, mu mwaka gumu oli ng'amaze okusoma ajja kukola ssente gwe zonna z'okoze mu myaka 7. Nkubuulira, ate ng'ajja kukolera mu tayimu ye nti omulimu gwakola azuukuka ssaawa bamwagala ku woofiisi ssaawa 4 oba ssaawa 3, naye ggwe ojja kukeera ssaawa 12 eva. Ate oli yasoma annyuka 10. Shortcut is very expensive. Kyentegeeza bannayuganda, bwe tufuna emikisa tusome. Okusoma tekuswaza. Ne bw'oba olina emyaka emeka, genda osome. Wadde wava e Uganda ng'olina amadiguli go, bw'otuuka wano baagala nnyo okufuna ka koosi, baagala nnyo at least ofuneko ebiwandiiko eby'omu sisitiimu yaabwe obigatte ku diguli eri gye wajja naye Uganda bw'ebeera nga bagikkiriza wano. Oba okitegeera? Naye ate mbabuulira mwenna bannayuganda abalowooza okujja mu nsi zino oba abafunye omukisa okujja mu nsi zino nga wajja n'ebibaluwa by'ebicupuli okuva ku Nassaroad, kirage mbu nno olina dipulooma, kirage nti nno wasoma, kirage nti nno simanyi biki, bajja kukusiba. Kubanga zino ensi
tezigenda na bikyupuli. Mu ekyo mukyontegeeza bannayuganda mbeegayiridde. Munnaffe ono atukoledde bulungi nnyo tuwaka vidiyo kano era nsanyuse nnyo bwe yakakutte n'akampeereza. Naye kye nsaba iggwe munnayuganda weebuuza ebibuuzo ebyo. Bwe mpeza emyaka 40+ mba nsobola okukola omirimu egy'amaanyi nga gino? Ansayiremu nedda. Ekintu kino era kye kimu ne ku bakyala. Omukyala w'emyaka 45 n'okweyongerayo aba alina amaanyi ge gamu ag'okusindika omwana ng'omuwala eyakavubuka myaka 2 wakati w'emyaka 24 nti nedda. Oba muntegedde ekyo kye mbadde ntegeeza. Ekintu kino mukiteeke mu general life ya buli kintu nti bannabyamizannyo ku myaka 4 omuntu aba ali tayalinga, aba talina maanyi gakompiitinga na mwana wa myaka 18 23 mu buli kintu. Mukiteeke ne mu byobufuzi nti omuntu asusizza emyaka gye bayita retirement age. Amazima gali nti aba anafuye mu bintu byonna, mu ntegeera, mu reactions, mu bwangu bw'akozesa okukola emirimu gye, ne reasoning, ebintu byonna aba anafuye. Era ekintu kino mukiteeke ne mu bimera nti omuti ogumazeewo emyaka 40 gubeera gunyirira kyekimu n'omuti ogw'emyaka 10. Mukiteeke ne mu bisolo. Abamu mulina ebisolo ewaka, mulina embwa, mulina embuzi, mulina endiga, mulina ebintuntu ewaka. Tunuuliramu embwa ey'emyaka 10 ebeera edduka kyenkanyi n'embwa ey'emyaka 5 oba ey'emyaka 2. Tekisoboka. Mu buli kintu kyonna Mukama Katonda bw'atyo bwe yakikola. N'olw'ensonga eyo mbeegayiridde bannayuganda, bw'ofuna omukisa okujja mu nsi zino n'ofuna omukisa ne bakukkiriza okuzibeeramu, that is ofunye obutuuze bwabwe, weweeyo genda osome nti one time ne bobeera ng'okooye okugamba nti nkooye okubeera muzira, oba osobola okudda e Uganda ojja kuba okozeewo akasente ko olinawo kakapitoko ng'osobola okukolera ddala omulimu ogwo gwennyini gwe wasoma e Bulaaya. Ate abantu be Uganda bajja kukwettanira nnyo kuba bamanyi obeera wasomera Bulaaya. Ojja kulaba ng'omugongo gwewese bwe guti, tokyasobola kugira bw'otyo, omugongo gutambula gwewese bwe guti. Olwo oli mu myaka 5 wano wamezeewo ebbango lye wali tolina, kubanga emyaka gye egy'ekivubuka wagimalako emirimu gy'okola nga gya gino, olina kubeera ng'okutamye. Abantu bangi bajja kumbuuza abakola emirimu egyo si bantu naye tekitegeeza nti no buli kintu kye baateeka mu nsi muno baakikolera ggwe. Abanyiiga munyiige oba muntuuma amannya gammwe ge mwagala, oli wa ddembe, naye nga nze nkulabudde. Yenze Edi Mizaaya, mutabani wa Alice Nakakande, taata Virima, taata Jadeni, agataliiko sino. Nze ndi Sweden.